Leero lunaku lwa Sunday. Leero lunaku lwa Sunday bino benjogera mbyogera mbikakasa sikakiddwa sisasuddwa era sitiisa ziisibwa bifa ku ntobo ya mutima gwange na ku ntegeera yange osanga naali eyo ng'ategeera nga nzajja kukkiriza nti ya nzikizira ne penge. Tulina abayimbi Uganda nga bo bakola amannya gaabwe tegalivaawo. Nsaba osooka ompulirize nga tonnayomba nga tegalivaawo. Teyagenda bambula ku kitiibwa kyabwe teri alikola ki tebalivaawo. Abasatu bazimba kakundi kaabwe Bebe Cool, Bobi Wine ne Chameleon bayimbye ennyimba ezitulyowo omwoyo tetubabanja. Mbabuulira tebalivaawo naye ng'omupiira nti waliyo ba Maradona abasayi ba Pele abo baavaawo kati waliwo ba Messi. Ekyawula ku mupiira nti waliwo kye bayita retirement nti omuntu bw'asamba omupiira amagumba ne gakula awummula ekitali mu kuyimba kwa Afirika oba okwe Uganda nti bano aba big three oba abayimbi bemuwakanira nti Kamili biki Bobi Wine biki bakyagaanya okulekulira ekisaawe ky'okuyimba. Kiki ekiva mu ekyo? Tebaagala abaana bano bato babayiteeko oba bazitono nnyo abakenula ejinga nti nno bano abaana bayimba olwekana akakundi ke bazimba ak'okubeera abasita kizibu okubazza ebbali oteekewo bano nzija. Olutalo olubindabinda luli wakati wa Chameleon na King Saha oba n'abakenzo n'abaani tululaba ffenna. Naye nga bwe natandise nga mbagamba nti abasajja ba Kamili ba Bobi Wine ba Bebe Cool baakola tetubabanja. Naye industry erikoma ku bo. Ng'ozadde omwana wo naye anaazaala naye omuwone banazadde azaale nga tukyateneza Chameleon na Bobi Wine na Bebe Cool. Music alikomaawo aliyekwatya kwaka akakundi nzija. So nga tonnawakanira muyimbi wo nze Bebe Cool muwakanira naye mmaika tikuliko abantu abayimba tudde King Saha yatunda. Njagala gwe naawe awagira Chameleon okukkirize nti Kamili yayimba dda tabanjibwa. King Saha right now is the biggest artist in Uganda period. Wabangawo ekiseera nga Kenzo yasiiba ku nnyonyi nga Kenzo agenda e Malaysia wawonanga atalagga akuba neera mwagano mususa Chameleon naye ng'abikoze byonna BET ebitiibwa akubye mu Congo simanya Ivory Coast atambulira mwanga Chameleon gatatambudde naye era mwagaana okumususa kwoli oba ogamba nti kale Kenzo okoze ku byonna byakoze era naye mwagaana olwakakundi kana akalemeddewo mindset etulimu nti bano be bannannyini industry kyakomaawo. Ne wabeerawo n'omwaka Palaso gwe yafuga oba emyaka Palaso gye yafuga nga yekka yasiiba ku nnyonyi ye muyimbi ow'ebbeeyi. Ladies and gentlemen, kino nkibagamba sikakiddwa. King Saha ye muyimbi asinga okuyimba e Uganda kati. Currently, njiteekako ssente awakane I can debate with anyone. King Saha is the most talented artist and the most selling artist in Uganda. King Saha ye muyimbi asinga okuyimba e Uganda kati. In this generation, era ye muyimbi asinga okubeera ow'ebbeeyi oba okubeera nga ever trendinga. Ekyanyiriza King Saha nti ng'omusajja munne bagamba nti omusajja wuno akulemesa okukola naawe olina famire ne maama wo. Tetuganye Kamili alina kuba yalina we yayambira Saha naye Saha okibukabizza amaziga nti waki olemesa akalimu kange nga nange nina abaana bannange kibi nnyo ogenda ku makya bano owulira nti munno gw'okola omulimu naye ate akulirira okulaba nga tofuna kasente tagambye bwe tamuyambangako naye amugamba nange nina famire. Lwaki Chameleon right now takyasobola kutunda bisaawe. Chameleon takyabira nnyo kutuwa kubanga traveling nti ndali ku demand. No, King Saha ye muntu kati ayimba abantu ne bakaaba. I don't care oba tanaaba. I don't care mujja giyita enjaga kuba saazo n'ate yalondebwa abantu yali anyeddewo ku njaga ekyo kyose sijja kitwalanga kikulu. Mbabuulira nti wekuba kuyimba let no artist do a mistake. Njagala kuba tolinga King Saha nziramu tewabira artist agala okukola kye bayita mbuno akamanyiro mbo yagala bato ne Saha. Boba badde oli artist ng'essaawa zino badde oliko obuyimba yimba bw'oyimba ng'obaddeko ku kana akaseera akayisobya emyaka egiyise kakasa that will be your downfall. Boba badde wagwadda ng'oyagala kweripa ku King Saha ogenda kugwira ddala mpaka tojja n'okuddamu kuzuukuka. Kino mukitwale nga mukijje ku nze eno y'endowooza yange ate nga gemanyi ge mazima. Abayimbi abanene bayimba dda obuzibu bwe tulina bwe twogera ekintu bwe mukyaleeta lino bisitule tetubabanja. Ng'omupiira wembagambye nti waliyo ba Pele ba Maradona bagenda omupiira tulula bati ba Ronaldo ba Messi
bikyagenda maaso talanta bwe zitambula. The only difference mu arts gwe tulina Uganda is people don't acknowledge what they call retirement age. Ayabagala siba nga ayimba ate obuzibu bujjira singa abadde si mutebenkevu mu mutima nga oba yazanyira mu linnya lye. Chameleon is a big artist, naye yazanyisa erinnya lye. Chameleon muyimbi yali asinga okugaza naye yazanyisa erinnya lye ne weekanga ebintu ebintu byakivinze. Yes, that's why he's fumbling. Kati akuutana ne bana abaana abato yazanyisa emyaka gye egy'obuto oba yazanyira mu linnya lye. Bobi Wine kyataako Bobi Wine bwe yayimbanga nga yeekulaakulanya eno biki naye omuntu ng'alaba emyaka gimuyiseeko ko n'abaako ebintu by'ataakola weekanga akola ebintu omusangasanga mu cases betasobola mmusangamu ate nga muntu walinnya linene. So mbadde nze mbagamba nga mponingira nga ntwala omulanga tewabeera omuyimbi amanyiira King Saha mb'osaba battle. That will be your downfall. Right now King Saha oba mukyafu oba anywa enjaga ye musajja asinga okuyimba kati Uganda bw'ayimba okaaba. Saha is a different breed. Tokola battle ne Saha ajja ku kamba bulire. Saha asobola okukwata abayimbi banana abateeka mu keegi n'abakuba. Saha kati asobola okukwata abayimbi banana abakuba n'abasiyaga mwenna lirikali. Tewageza omuyimbi gw'oyagala okuswala. Kola because just indika battle omukoze kashobo oba lugogo King Saha ateeke ye wagiteeka olabe. You won't get it people. King Saha ajja kujjuza gwoso libadde tuswala nga wali wakola erinnya nti usaba battu. Oyo omwana osobola okuba omusinga okuyimba ennyimba zo they will always live on forever. Teogeza n'okola ensobi current kati omuntu ayokya lubabu ono kaamulali piripiri ngamba ku Mansuru